comment gye nafuna ng'eŋŋamba nti Senga mbadde nsaba otubulire ku bika by'emmana. Naye olwaleero ngenda kuba mbakolera video ku bika by'emmana oba ku bigambibwa okuba ebika by'emmana. Ngambye imbu nze byemmanyiiko. Kubanga kyemmanyi nti buli lunaku ebintu ebipya bizuulibwa oba abantu batondawo ebintu byabwe baba basazeewo okutondawo. Omuntu asobola okukobakako yemmana n'agituuma kyagituumye, era ekyo ne kiba kika kya mmana ne kitandikirawo bwe kityo ne kikula. Kale munzikirize ngabaneko ekyo kyemmanyi nammwe, ate naye woba oli eyo ng'olina ky'omanyi nabagamba wano tuliwo okweyigiriza. Onjigiriza nange ne nkuyigiriza n'omulala n'akuyigirako kubanga muno mu nsi tuliwo ffenna kweyigiriza. So osobola naawe okuwandiika mu comment section n'oŋŋamba ninayo eno oba eno togyogedde ate eno gy'eri. Kale mugamba muti abaagalwa abalungi abeekuumira ku Senga Face 256. Mbaaniriza mu video yaffe eya leero nga njagala ntandike n'ekika ky'emmana eyitibwa olubumbabumba. Emmana eno oba wali olabyeko omukyala gwe bazina n'avaamu ebyovu. Kwegamba emmana eno teba na mazzi mangi. Yakula nti omusajja w'aba agizina teba na mazzi mangi. Ate n'ekirala eba emiima nnyo omukira. Kwegamba omusajja w'aba agizina aba akuwulira bulungi. Oba omusajja w'oba akulimu aba akufiiringa bulungi buli nsonda y'emmana aba agituuka. Emiima omukira. Mpozi n'ekirala kye nninza okwogera ku mmana y'olubumbabumba. Omusajja w'aba akuzina amazzi gaayo gaba gaseerera. So buli gy'akoma ogazina gakola ekyovu. Ekiringa nga bw'olaba obuugi, ekyo ekyovu ekibeera ku buugi waggulu. Bwe gatyo bwe gabeera. Ate omuntu oba ogudde ku muntu alina emmana eno ewooma nnyo singa oba ogiwadde obudde bungi. Tezinwa muntu ayagala bintu by'amangu mangu, bano abaakasayiro mbu jangu tuyita kwiki kaddakiika 2 oba 3 jigijigi oba tojja giwoomerwa. Eba yeetaaga okugiwa obudde ate eba yeetaaga omuntu nga kyakola akimanyi. Mpola mpola. Kubanga nkugambye teba y'amazzi mangi, teba nkalu ate teba y'amazzi mangi. Emmana endala gye njagala okwogerako y'emmana ey'amatama. Emmana ey'amatama yakula etya? Emmana y'amatama y'emmana nga kungulu eba esituka. So omukyala ne bw'aba yasika enfuli ng'emmana ye eriko amatama. Waliwo amatama abagakola obukozi ne wabeerawo abo abatondebwa nga ye emmana ye bw'atyo bwe yakula. Olaba abeera nga kibbebi, nga bw'olaba kibbebi. Ne bw'aba ayina enfuli ziba ziri munda, kwegamba zifulumamu katini, amatama gano gasituka. Oba wano we tuyita mu mabbali g'emmana, awo tuyita amatama. Amatama si eno waggulu ewabeera ebiza. Yes, ne ku matama kubako ebiza, naye abantu abasinga balowooza nti eno waggulu ddala eno. Wano ewakola vi ku biza, bo balowooza nti amatama. Nedda, amatama yeri wansi, atamanyi matama ga mmana. Yeri wansi. Singa si ki ekizibu nti okuteekako ebifaananyi YouTube ebiseera ebisinga tekikkiriza. Naye singa ebadde ekikkiriza nandibadde mbalagako ebifaananyi n'olaba amatama gentegeeza. So waliwo emmana ezaakula nga eyina amatama. Eyo kyo nakyo kika kya mmana. Sijja gyogerako bingi, njagala tudde ku kika ekyokusatu. Ekika ekyokusatu kye njagala okwogerako y'emmana ey'oluzzi. Oba giyita emmana ya tap water, bano abakyala bafuluma amazzi amayitirivu. Emmana ey'oluzzi nonno eba mmana nnungi nnyo. Nnungi nnyo ku bakubi b'akacyabali oba ku bano abazina akacyabali. Omuntu ng'alina amazzi mayitirivu anyuma nnyo okuzina akacyabali okusinga oyo atalina mazzi mayitirivu. Kubanga bw'aba alina amazzi mangi, buli bw'oteekayo omukira ebiseera ebisinga amazzi gali gapuushinga omukira ne gufuluma. So kyova olaba omukyala alina amazzi amangi, kiba kirungi nnyo okumuzina akacyabali okusinga okuba ng'omuzina munda. Awo mwenna muwoomerwa, owoomerwa ate naye n'awoomerwa. Akacyabali kano abasajja abamu balowooza nti kale abatakakubangako bamanyi nti oba balowooza nti akacyabali okukakuba omuntu aba awoomerwa, omukyala yaba awoomerwa yekka. Nedda. Jjukira nabagamba nti oba okuba akacyabali okozesa kitwe oba kye tuyita ekitwe ky'omukira eno waggulu. Ekitwe ekyo ky'olaba eringa nga gisipoti ya mwami.
Gwe buli bw'okiyisa ku musino gw'omukyala oba buli bw'okiyisa eno ku matama oba ku mana naawe omwami oba owulira bulungi era oba owoomerwa. Mbadde mbagamba nti emmana y'oluzzi enyuma nnyo okukuba akakyabali. Engeri gy'eba nti oba ozina kungulu. Omukira nabagambye ogwewala nnyo oba mbagambye ogwewala nnyo guyingiza nnyo munda. Olina okuzina ng'ate olina okuba nga okuba kungulu kuno so that amazzi gavaayo bulungi ogawe ekkubo. Kubanga ate we gajja abaami abamu bw'osanga ng'omukyala alina emmana y'oluzzi bambi mbegayiridde. Nabagamba omukyala asobola okuba ayagala ofuluma amazzi ng'era omulaba nti afuluma naye ate gwe omukira n'ogulemeza munda. Fuluma ogawe ekkubo asobole okugafuka gaggweyo kuba we gataggwayo ebiseera ebisinga gamulumya omugongo. So oba ozina munno nga emmana ye ya luzzi n'efuluma amazzi gyayo omukira oba oli munda gufulume asobole okufulumya amazzi gali oba afuka amazzi gali bulungi. Era omukyala ono oba omuzina omusino gw'ebiseera ebisinga gwereega nnyo kubanga gwe gusinga okubeera active nga mwezina. Emmana yaffe ekika ekyokuna kye njagala okwogerako y'emmana y'olusenyu. Emmana y'olusenyu nno y'ebeera etya? Emmana eno ebeera nkalu mu ntandikwa. Mu ntandikwa nga waakatandika bw'oti atoberera oba etoba naye wayitawo akaseera katono n'ekala. Ebbanga liyitawo katini oba liyitawo litini n'ekala. Emmana eno nno ebiseera ebisinga omwami bw'aba agizina emulumya oba ngambe nti emulumya asobola okumyukirira omukira engeri gy'aba nti aba azina muntu mukalu ate munda muli ebanga ngambe nti ngeringa emusalirira. Oba oliyo nga tosisinkana nk'omukyala bw'atyo oyinza okuŋŋamba nti sha kisoboka kitya naye yali amusisinkanyeeko ajja kukakasa nti kye njogera kituufu waliyo emmana bw'etyo eba ya lusenyusenyu. Era omwami oyo bw'abanga ebiseera ebisinga si mutayirire bambi emuyisa bubi ate okusinga kw'oli omusale kubanga engeri gy'alina okuba nti azina emmana nga nkalu. Gwe wenna by the way yali azinyeko ku mmana enkalu okimanyi nti osobola okuzina omukyala n'ovaayo nga n'akasolo kali kaamabwa eno waggulu ku mukira. Kubanga nagwo omukira gw'olaba munnange guli sensitive ate nagwo munafu togulabooza nti skin yagwo eba ngumu nnyo. Emmana eno ekaluubiriza okuzina lwa nsonga nti engeri gy'ebeera enkalu omwami agizina mbagambye naddala atali mutayirire asobola okumyuka eno waggulu ku mukira era asobola okufuna amabwa. Ate n'omukyala gw'ozina oba nannyiniyo bambi naye asobola okufuna amabwa mu mmana kubanga naye kennyini gwe teebereza ekintu nga kikalu okikuuta ku kikalu golobooza ki ekivaamu. Gwe ddira omukira gw'ogukuute ewantu nga wakalu. Olaba n'abakola masturbation afuna sabbuuni oba afuna ebizigo vaseline kyonna ky'aba akozesezza oba oil engalo zino zibeere nga zikola ki? Ziseerera aleme kuwulira kulumizibwa. Abantu bano oba ababiri ababeegasse mu kikolwa kino bombi baba balumizibwa. Omukyala alumizibwa munda era asobola okwesanga ng'afunye n'amabwa ate n'omwami omukira gufuna obuvune. Eyo nno y'emmana gye tuyita ey'olusenyu oba ey'olusenyusenyu. Njagala genda ku kika ekirala eky'emmana. Tulina ekika ky'emmana kye tuyita ey'ekikata ate eno y'eriwa. Eno nno munnange eba nnyimpi eba nkukunavu bulungi naye ng'ate nnyimpi munda. Nabagamba waliyo abakyala abawanvu munda ne wabeerawo abakyala abampi munda. So emmana eno nannyiniyo ebiseera ebisinga be bantu bolaba nti akaluubirizibwa nnyo okuzinibwa kabuzi ng'era akugamba nti Senga simanyi lwaki bwe mba n'omwami wange ne tugenda mu kabuzi oba gye tuyita doggy style nfuna okulumizibwa mu ndira oba mpulira bubi mba mpulira ng'alinga akoona ku mumwa gwa nnabaana. Omuntu ono aba mumpi era bw'asanga omwami ow'omukira omuwanvu aba ajja mmukosa oba aba ajja okumulumya mpozi ng'omwami akitegedde nti omuntu gwe ndiko mumpi. Omukira n'abeera nga tagumalirayo azina naye nga tagumalira munda naye bw'agumalira munda gwe aba akulumya.
So emmane eyo gye tuyita emmane y'ekikata eba nkukunavu naye ng'ate munda nnyimpi. Era mbagambye omuntu agirina akaluubirizibwa okuzinibwa kabuzi. Njagala ngende ku kika ky'emmane endala oba kye nandisembyeyo nakyo olunaku olwaleero. Emmane eno eyitibwa y'ennyanga, ey'ennyanga oba ennyanga otegera kye njogera. Emmane eno eba mpanvu ng'era y'amazzi ga kigero. Era omusajja yenna ng'alina omukira mumpi ate era nga mutini, emmane eno olinza obutagisobola. Ojja gisobola nti ojja muzina naye omwagalwawo aba takuwulira. Osanga nnyo abakyala ng'agamba nti omwami wange simuwulira. Abaami n'akitwala nti oli munene oli mugazi munda, naye ate ebiseera ebisinga oluusi tekiba ku bugazi bwa mukyala. Bambi kibeera n'okuba nti emmana, ekika ky'emmana eyo oluusi ate omukira gw'omwami mumpi oba mutini ate ng'emmana gy'aguddeko mpanvu. Kati ng'eno y'ennyanga, kati gw'oli mpanvu ate gw'oli mumpi. Era ogenda kubeera ng'olinga agizannyiramu obuzannyizi. Omukyala oba tosobola kumumatiza oba tosobola mutuusa ku ntikko era aba tasobola kukuwulira kubanga aba muwanvu ku ggwe. Era omukyala ono bambi bw'aba ayina omwami ng'omwami we teyakula bulungi nti yakula omukira ne guwera bulungi, kuba nannyini emmane eno aba yeetaaga omwami eyakula oba eyakuza omukira obulungi nga muwanvu ate nga munene. Era ebiseera ebisinga nannyini mmane eno bw'aba omwami we nga omukira alina medium, simanyi alina katini, beebo beewulira be tuyita abaakasagazi oba boowulira oba kyekiviirako omukyala okuyitibwa ow'akasagazi. Lwa nsonga nti omwami we aba tamutuusa ku ntikko, omwami we aba tamumatiza. Engeri gy'obeera nti omukira guba mumpi tegumutuuka, kyangambe nti guba tegumutuuka, asigala tamatidde. Kubanga ebiseera ebisinga omukira guno omumpi tegusobola kukoona, waliwo ekifo mu mmana kye tuyita akabojjambolo. Abakyala era omwami waba akuzina n'akukoona awo aba akutuuse. Kati jjukira ono aba tasobola kutuuka era aba tatuuka mukyala we. Omukyala asigala awulira obwagazi, akyalina buyitirivu era ng'awankawanka. Kye kimuviirako ky'ovola nti osobola okwegatta naye essaawa zino ate n'omusanga ng'alina omusajja omulala era beegaddanga n'obuuza nti ddala abakyala mwagala ki? Naye ng'ekituufu teyakkuse, talina kye yawulidde namu gwe wabadde ng'amuzannyirako. Kuganya kiringa w'onaakwata buno obujiiko obusena sukaali buno obutini oba obumanyi n'okakwata n'okateeka mu jjiiko ya ggama. Sigamba kino ekijiiko ekinene ekisena sukaali, waliwo obujiiko obutini obwo gwe n'okakwata n'okateeka mu kijiiko kya ggama. Kati gwe olowooza ddala aba akuwuliddemu? Tawulidde mu bunene, tawulidde mu buwanvu, tayina era asigadde n'obwagazi bwe nga bwe wamusanze bw'asigadde. Abakyala bano oba abakyala abalina emmane eno abasinga mbagambye yeetaaga omusajja eyakula obulungi ng'omukira muwanvu ate nga munene. Oyo yaba asobola okumutuuka, yasobola okumumatiza, yasobola okumuwuliza nti ddala amuzinnye n'awulira. Munzikirize olunaku olwaleero nkome wano. Nja kuba nkomawo n'ebika by'emmane ebirala bye nnaaba nzudde. Nabagambye nga ntandika vidiyo eno nti imbu byebyo ebimu ku bigambibwa okuba ebika by'emmana. Saabagambye nti byebyo wabula mbage imbu kubanga nange nakoze bukozi research. Naye oba oli eyo ng'olinayo ekika ky'emmana ky'omanyi, actually bingi bye saagadde kwogerako kuba waliwo n'ebirala by'emmanyi, naye nja kuba nkola vidiyo ey'okubiri mbere nga mbibateeramu. Saagala vidiyo yaffe ebeere mpanvu nnyo. Nja kuba mbakolera vidiyo ey'okubiri ngiteekemu oba kiwandiise part 2. Naye gwe nawe woba oli eyo ng'olinayo ekika ky'emmana ky'omanyi ky'otawulidde wano nga mmenya, bambi nkwegayidde osobola okkinteera mu comment section. Vidiyo eno oba audio eno gy'oba ogisanze yonna gomanya eba evudde ku Senga Face 256. Jangu butereevu ku YouTube yo, genda mu search box oba search engine, teekamu ekigambo Senga Face 256. Bajja kuba bakuleeta butereevu ku channel yaffe eno. Kuliko okwebuulira, kuliko vidiyo z'eddagala, kuliko okwesomesa eby'omu kisenge, omukwano, byonna ojja kubisanga wano, counseling. Naawe wenna ali eyo ng'olina ekizibu kyo ky'owandyagadde okwogerako oba wetaaga private counseling, ngamba bugambe mu comment section nti singa mbadde njagala kwogera nawe privately, nze nja kuba nkuwa ennamba kw'onaaba obeera nga onkubi oba onkwasaganya. Naawe ali eyo
ng'olina ekibuuzo kyo naye ng'oyagala tukiddemu kya lukale, togaana kiteeke mu comment section, nja kuba nkola video nga nkituukiriza. Bwe naaba sikimanyi nja kuba nkinyoonyerezaako, nja kuba neebuuza ntegeere era nzije mbeere nga nkuddamu. Mwebale kumpagira, mwebale kwekuumirako, mbaagala nnyo, Omukama abankuumire. Yeah.